kiregeeza nti Geoffrey Lutaaya 2026 akalwa kamazi engabo kiri essaawa eno ate goba omulanga ki gwomuntu wekyo obeera omulanga ki agolole suuti alinde kulayira actually ndabye Geoffrey Lutaaya ku speech ye ng'ayogera ku floor ya parliament ng'agamba nti speaker olaga nti olina omutima gw'eggwanga lino naye togulina n'agamba ana statement gyakoze nti leka okukolerera omuntu omu ng'ate oweereza ggwanga lyonna abadde ategeezaani kakati tokolerera omuntu omu ekiri mu parliament essaawa eno ensonga zonna lwaki tekirina kugattibwa yaziwadde mu kumaliza n'agamba kigattibwe kati sandi kisubidde mu bwanika naye bw'ati bwe yakoze kubanga mumanyi bulungi okutegeera akulina okumala ate mu byobulimi ebyo era n'ensonga zonna lwaki kirina kugattibwa azimanyi ensonga zonna lwaki tekirina kugattibwa yaziwadde mu kumaliza n'agamba kigattibwe kati sandi kisubidde mu bwanika naye bw'ati bwe yakoze kubanga mumanyi bulungi okutegeera akulina okumala ate mu byobulimi ebyo era n'ensonga zonna lwaki kirina kugattibwa azimanyi nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba tukwebaza subscribinze ne baba tunaba okusubscribinga kirizo nyigeka awo tubeere nga tutambula bulungi nnyo buli mboozi yonna ebeerejja ebeerenge kutuukirako bulungi nnyo ndi wano for the first time n'omukulu ku emboozi mu UG agenda kutubuulira of course olwo bigenze maaso mu parliament olunaku olwaleero gubadde muliro n'ababaka be tubadde tulaba nti oba oli awo teboogera nnyo kufuluma baddeko olunaku olwaleero so kibadde kyamaanyi nnyo asooka onzikirize muganda wange gwe tuli naye asooka kubuuzeeko akubuulira amannya then tutandikira awo nsanyusa okulaba bro abatulaba ku mukutu guno gwa emboozi mu UG mbalamusizaako omulundi gwange ogusoose okubeera wano naye mukama ng'ayagadde nza nja kubeerangawo okusookera ddala erinnya nze Godfrey Magunda ekansala ekyengera town council neyanza omukisa guno ogwompadde okunanga okubaako ettafaali lyengatta ku ebyo ebitambudde mu palamenti y'eggwanga ennaku zino olwajjo n'olwaleero kansala wa NRM wa NUP wa DP wa FDC wa UPC owaawa ndi musajja wankyukakyuka ndi wa NUP Kyagulanyi president wa olunaku olwaleero palamenti egenze maaso ndowooza tufudde olunaku olwajjo era babadde bateesa ku kiteeso ensonga ya mmwanyi kuba tujjukira bulungi nnyo nti nno ekitongole ekitwala emmwanyi wano mu Uganda bakita Uganda Coffee Development Authority so kakati bagala kukwata ekyo ekitongole bakigatte ku bitongole ebirala mu nteekateeka eriwo eya gavumenti okubanga egatta ebitongole palamenti titebadde nnyangu eri sipiika waayo Anitah Amongo olunaku olwajjo era yamutabuseeko n'agisindika paka mu lunaku olwaleero olw'olwokuna era n'olunaku olwaleero olwokuna tebitambudde bulungi abaka nga bakambwe nnyo ndabya omukulu Geoffrey Lutaaya ng'oluzungu lwayogera ku floor ya parliament nga lwa ttabbu nnyo ensonga eno ogiraba otya because babaka bo bagamba nti nno si kyabwenkanya tebakiziganya nakyo okuba nti nno ekitongole kino kijjibwawo era nga bagamba nti singa kiba kivuddewo kigenda kuttattana ennima y'emmwanyi kigenda kutta akatale nga ebbanga lyonna bwe bibadde ku birime ebirala kati nga vanira twamulaba yafa n'ebirala byonna tutunulire embeera ebadde mu palamenti awo kuba kati banakakuto bagamba baagala kutwala enkoko endiga embuzi ente bagende bawo mubaka olw'oluzungu lwakubye ku palamenti awo n'okubalwanirira si ye yekka n'ababaka abalala tutandikira awo neyanza muganda wange Mayanja n'abatulaba mpozi okusookera ddala palamenti eyo bano betusindikayo babeera babaka ng'ekigambo bwekikola ki bw'okiwulira batwala ddoboozi ly'abantu ensonga y'emmwanyi n'okugatta ebitongole tekiri ku UCDA yokka ebitongole bingi ebigattiddwa nga palamenti bwebadde etambuza naye eddoboozi ly'abantu lirina okusooka okuweebwa first priority ku nsonga y'okugatta UCDA ku Ministry ya Agriculture ababaka bekikwatako bakoze okunoonyereza okuva mu bantu baabwe abalimi b'emmwanyi bennyini n'abasuubuzi baki b'emmwanyi kati bano ababaka ababaka bangi beesuulira Kampala wano ababaka bangi tebalima mmwanyi naye obadde olaba ku palamenti nga bannyonnyola babadde bawa amaloboozi agavudde mu ki ku balimi b'emmwanyi butereevu njagala okwebaza tutandika ddala ku leader of opposition Honorable Ssenyonyi n'ababaka bonna entalo nyingi eziri mu byobufuzi wano ebyopposition ozimanyi mwene NUP n'ebibiina ebirala
naye mbadde ndaba ku floor ya parliament Honorable Ssenyonyi ayogera nga Honorable Bagala amuli wano naye nga amugamba bugambi kama wange kyoyogera kyekyo Honorable Lutaaya GEOFREY nakoma omulamu ku floor ya parliament kusonga y'oluguudo yali made in speech ye mu parliament nga yakayingira nzizeemu omulaba leero naye omulabye nga ayogera waviriddeyo kubanga parliament abaka bali mu bitaano naye bw'ayitiddewo bw'ati atuuke ku floor ya parliament kitegeeza ensonga nkulu ddala ndabye mubaka muno ow'ekyotera mukyala Nantongo Fortunate ndabye ow'Ebusiro House mwami Nsubugapo n'abalala si ba bulijjo ku floor ya parliament negeddeko ne Bwanika yes abeddi Bwanika n'ekyo yabaddeko naye Bwanika annemye okutegeera jo nabadde mugoberera yasubmitinze bulungi mu interest y'abantu era ng'alaga nti ekitongole si kituufu kyakola ki yabadde akola conclusion ate n'agamba bakigatte naye Bwanika tanneewunyisa ennaku zino yatabukamu wano mu kunnyonnyola ensonga ze yalaze tayagala kigattibwemu naye actually nze yandetedde n'okutandika okulowooza nti wayinza waliyo omukono omulala mabega wogatta ekitongole parliament abadde anenya mubaka abadde ani ng'amugamba nti taddira nsonga eno gifuula oba yamawanga oba yaki kubanga mazima ffenna tulina ogakkiriza nti mwanyi ezisinga obungi zirimu wano mu Buganda ababaka abava mu bitundu ebirala ebirimu amata ebirimu kotoni na biki bakanyiza ne babaka bannaabwe ne bannaabwe abalimu emmwanyi ne bagamba bannange bwe binaatuuka ku mata agava ewaffe si ffe tujja bakola ki okuboogerera mweyogerere ku nsonga yammwe tujja kusirika era abaawano obalabye bavuddeyo omukono gumu tolabyemu kwetemaatema ati abamu bagamba bigatibwe abalala nedda bonna bakugamba nti ekyo kyavudde mu bonna bali ku nsonga emu kati speaker wa parliament simanyi kikyobeera ofa nga bano ababaka kubanga omulimu gwa speaker kukubiriza bano gwe bokubiriza bo bagambye nti kino kyetwagala gwobeera ofaaki ndabye Geoffrey Lutaaya ku speech ye ng'ayogera ku floor ya parliament ng'agamba nti speaker olaga nti olina omutima gw'eggwanga lino naye togulina n'agamba ala statement gyakoze nti nno nti leka okukolerera omuntu omu ng'ate oweereza ggwanga lyonna abadde ategeezaani kakati kyokolerera omuntu omu ekiri mu parliament essaawa eno amendment gye bali mu kukola bwe baba bakola etteeka mu parliament waliwo steps ze bateekenga waliwo gye bayita first reading eteeka second reading ne third reading yeeyisa ne bayinda president okwasentinga kankati etteeka liri ku second reading yebadde lina okubeerawo olwaleero naye etteeka ligamba nti wabeerawo ababaka kiri mu percentage naye okusinza ku muwendo oguliyo kasaba banga baweeraana okudda waka tekigenda mu maaso kati eggulu Honorable Ssenyonyi nga leader of opposition yayimuse n'agamba speaker nti anangalina ng'agalina mu mannya wano naye nga nabo bayimuse nabwo abantu bolaba bayimuse balyana plus kamba kusomera bakusomera otegere nti bakola ki mbalina kitegeeza procedure waba balina second reading tayina genda mu maaso paka nga bano omaze obawuliza omu ku omu ebirowoozo byabwe then ne mwennyonnyola ne mulabanga ne wabaawo abakyuka musobola okugenda mu maaso ne process wewataba etteeka lisobola n'okuddayo emabega nosooka batereeza byebagala okukola ki okutereeza olunaku lweggulo kyabaddewo naye nga speaker agamba ekintu eki tulina okugenda mu maaso n'okusoma era n'abagamba nti leero mujje nga mukimanyi bamwagala batimwagala tulina okugenda mu maaso kankati Honorable Geoffrey Lutaaya olabye agamba nti okolerera muntu omu speaker avudde ku mateeka kiki gagamba n'ebituufu ebinobera mu parliament ye ng'alaga nti nzigusaaki mission okitegeera waliwo mission mu kintu kino ekintu kino speaker akireeta mu kulwa bulungi bw'abantu oba ali ku mission kankati muganda because baba mission twabawo omuntu abagoba ekintu ekyo okulaba nga kigguka kankati bw'oba obadde ogoberera ebintu bya wano Uganda kumpi buli parliament efunyeyo okusomoozebwa waliwo amateeka agajja ku floor ya parliament nga lya do or die nga lirina okuyita ojjukira age limit term limit abantu beekuba abasirikale baba bayingiza mu parliament obijjukira bakyagulanye ng'omi zaake bamukuba atuuke n'okugwa eri bamutwale ebweru obijjukira Katumba Amala we yamukuba ngezaako okujjukiza nti waliwo amateeka ago ge bajja nga tebaziwuliza baka parliament kye bagamba wabula nga bazirikola ki kuliyisaawo kankati n'erinnya erya NCDA walabika nga waliyo invisible hand egamba nti oba mwagala oba temwagala ekitongole kirina okukola kirina okuggibwawo kubanga Geoffrey tabadde ategeeza wali nti tokolerera muntu omu ategeeza nti fe abangi fe abaalondebwa tuleesa amaloboozi g'abantu bano kubanga tubisinsira omubaka wa palamenti yenna naddala kana akaseera omubaka wa palamenti amaanyi ge gonna gaba bantu omubaka wa wano ng'agenze n'abuuza abantu ne bamugamba tebabigatta because kati
buli omu ategedde ekibi ekisobola okuva mu kubigatta bwe baba nga bamugambye tebabigatta teri mubaka ayinza kugamba nti bakigatte kubanga akimanya the end of the day ali accountable eri abantu bano ye Geoffrey Lutaaya ye mbaka yina omulalo wa wano naddala mu Buganda era speaker tusenagamba temukifuula kya Buganda yokka naye nga amazima wano yewali ki yewali senta y'emmwanyi era bw'otandika okuregulatinga emmwanyi eno n'ogiteekako ago amateeka amabi kubanga ebigendwa bya byonna bwe bama n'ogitiza mu minisitule waliwo ebigenda okukyuka kakati bano bebagezaako okuziyiza kati ogireka nga yeetaaya n'etambula bulungi abagifunye buli omu n'abalaba kigenda tuyambako girima ewalala kubanga emmwanyi yebimu ku bintu wano ebisobola okuvaamu sente y'omuntu butereevu nga tafunye kusoomozebwa ekisooka twali tulina omukisa etteekawo eriri nti ebigimusa n'ebintu byonna bigenda ku agriculture biriko omusolo mutono n'ebirala tebikola ki tebiriiko kati mu minisitule gye babisindika ebimu ku byetwolekedde byebyo ojja tuuka ekiseera baregulatinga emmwanyi bakugambe nti agigula ali omu okyegera minisitule nga erina obuyinza kubanga bino ebiddako minisita agenda bana obuyinza nti ajja kuba asalawo nti agule emmwanyi kitongole kimu kyekikiriza okukola ki okugula kitegeeza kyesalirawo n'ebbeeyi ababaka bebalwanyisa olwaleero Honorable Mawa abadde ayogera yakulya ssemateeka mu kibiina ekiri mu buyinza yennyini nga nnyonnyola nti newaabwe zisobola okulimwayo era ziddayo wadde abazungu baali babalagambo zirimwamu sentooka naye agambye bakologezesa nga newaabwe ziddayo kakati kitegeeza lwaki otandika oziteekako oba kwakkulizo oziremese n'abangi ozirima kyokka nga risaaki alaga nti n'emmwanyi obungi obwetaagisa katale k'ensi yonna tezirabikangako kyokka nga emmwanyi za wano ze zimu ku nnungi eziri katale k'ensi yonna kitegeeza buli wotandika okuzizanyiramu bwoti oyinza okuba na interest y'omuntu gw'osaavinga ayinza oba peneti n'abamukozesa naye ye ayinza okuba musanyufu nga mukimuyisirizaawo naye bannansi n'emisolo naki naye nga peneti ye gyali kuba nalaba awo nga bagamba nti peneti yaliba omukulu yennyini ow'okuntebe eya waggulu oba ne peneti naye kennyini bagamba talabikako gwali mu mawulire nange kankutikka omulimu ogwo bannayuganda banosinze peneti omutuufu kubanga bannayuganda bonna bamwagala kuba peneti isaawo wokka nalaba onebasakikubo yakola statement n'agamba nti nno nti ebintu byonna bibaddewo kumpe buli region erina ekirime ekyayo abatalina birime balina bye balunda nawe ekyokulabirako mu western nti balunzi nnyo bante naye sekikuba n'agamba nti okuregulatinga n'okulitekawo amateeka na biki byonna nga bwe bagala obikola ku mmwanyi lwaki tebasoose ne babikola ku nte oba n'amata agayingizibwa mu ggwanga kuba bo bakola nga bwe baagala naye lwaki abantu batunulira nnyo emmwanyi ezzeemu okuloka mu centro oba mu Buganda okitegeera kati nga kirabika nga n'amaloboozi gavaayo nkireka waliwo ekigenderero oba ekkubaane eri okuleka abantu b'omu Buganda nga baavu because nze nabadde Masaka awo omwana nanvugako kuntuusa ku luguudo nga nvaayo kufuna emmotoka kuba nabadde ntambulidde mbiwagu omwana naŋŋamba piki gyabadeko yabadde empya nga piki eyo gyaliko yagigula mu mmwanyi nga ye nga nti piki eno nagigula mu mmwanyi era ng'alaga nti alina essuubi ddene alina ebintu bingi byagenda okukola mu mmwanyi okitegeera naye nga bagamba nti nno okusiza bo nga bakola amateeka era bali mu palamenti nga bagamba nti enteekateeka eno gavumenti gyerina bagikubaganyako ebirowoozo era yeeta mu palamenti yakulaba nga bafugaze emmwanyi ate era eveewo kakati ombaka Ssekikubo ensonga zeyayogera ntuufu nnyo era ze ntuufu ombaka alina zakola ki zamanye essaawa eno amazima nze ne musajja munakyagwe ewaffe byali bitooka ebyo na mmwanyi ebitooka biyinza oba byakkakkanamu naye emmwanyi abantu badde bajakikwasiza maanyi naye famire ezikyuse naffe abajja e Kampala ze twegomba olw'emmwanyi ensawo y'emmwanyi emu bweti eya kilo 10 bwe bagikuba omuntu afuna milioni emu emitwalo ngaaga asatu ya kilo ya mutwalo 13 kilo emu bweti eyakase ekitaaliwo emabega kitegeeza emmwanyi kyekiro kisobola kati saawa eno okukyusa obulamu bw'omuntu wa wano awalimu emmwanyi oba oli awo nawolaba n'abazirimi naye ng'olireetinga era ku mata ku nte n'ebirala senga baleese kino kubanga byonna biri wansi wa bwekalita buli bulimi na bulunzi nawo ng'eri emmwanyi senga bagambye nti byonna bigende wansi wa minisitule then regulation nze olwo oluguudo ndumanyi bulungi olw'embalala emmotoka y'amata teyimirira teri musikala agikwatako kukubaawo teri musikala dagimiza okugibuza family bw'olina omusolo gwonna gw'omanyi okutambulira mu bintu ebyo ku matoba biki teri n'amanyi bwe tabibaga regulatinga naye because gava muri gyo netwakkiriza
ebikajjo tubimanya abebusoga babikola ki babirima naye mabegaawo nabo balabanga babagira babataddeko abagula be bamu kakati ngate babagula layisi yes bantu bakola bwe bati nti ebikajjo mu region bwetu ne omugozi yekagundi alina okola ki kati ye yamanyi byakanya n'omuyindi mu factory kubanga amakampuni ga sukali kati geyongera obungi kyeza singa baata abaliminga yetundirayo butereevu yani badde wadde mbugamba nti gwonseera kanguzono naye kati wekiba kyasooka ku bikajjo okusoga saidi eyo nesooka ekakanyizibwa kati emwanyi wano naffe esituse bwe bamala ate ne bagikakanya aho wabeerawo deliberate move gyolabira ddala abaka ba parliament simanyi obalwa kuba twolekedde akalulu ekikolwa kyebakoze ku tteeka lino singa babadde bakikola ku buli tteeka erijja mu parliament yawo kibadde kirungi eri omunauganda kubanga ababaka nemubeera asatu nemutapa ku bya majority naye mbanga kyemuvuga kyekituufu nemugamba tuganye kubanga olaba muba nga bwe tuwogera wa omwana najja nawogana awo temusobola agenda mu maaso ngaawogana naye naddala nga muwogana ngera muwogana bituufu nsonga kyebeere kugaana kubanga ne speaker tayinza kutakakinga attention etayinza kubeera butabeera attracted n'abantu bano abaganyi nga leero bwe bakoze baba kukkiriza ne bagamba nti ne balinda bya mikono of course nali mwena bangi ate nali mbajja yes wembadde nzijja kubanga kati kikyaka ajja kufulira parliament naye tusubirayo akaseera kugamba nti kati banange tulonde ate nga wali tugambye nti n'okusingira ddala abava mu Buganda bye bayimiridde mu nsonga no nga tebeyabuddemu babenaale muba befudisi oba bannuku bonna bali kitole n'ekiseera kisobola okutuuka kubanga bulijjo tubira bono kufulira parliament nobeera okukyamuukiriza ate mujja gikwatako buli muntu n'agamba leero kino kiwedde tebajja kugikwatako naye gye kiggwera ogenda okuwulira nga kati omukulu yabayise omukulembeze w'eggwanga n'abawa emiliyoni 5 wona okugirako ekitindi kyayise kati balina bavunaga nti afe twabadde batono ensonga lwaki batusinze ku luno tusuubire nti ababaka bavuddeyo okuyimirira banafuna ababeegatako kulaba ng'ekintu kino tekiyita ku mulundi guno waliwo ebintu bibiri byoyinza okutunuulira ekisooka ababaka ba palamenti abasinga naddala wano balima kati ekijja emwanyi nakyo tebalwanirira abantu bokka kwanza naye ababaka bemmanyi nga balina ekazi z'emwanyi era nga bakugamba nti sente zebafuna mu palamenti ntono kuze bajja mu nnimiro wadde oluusi nti ate bamala ozijja mu nnimiro byobufuzi ne bizirya naye nga wano nabo balinza oba babakutteko obutereevu bayinza okuba bajja kulwanira balwanira eddala n'abamuze ezabasomesa kyeboogerako bakikola ki bakitegera naye advantage esinga obukulu gyendabawo yeyakalulu ke tugendamu 226 buli mubaka wano okumuwaayo miliyoni analiyite yafiirwa anasobola okudda mu palamenti ekolaki eddako omanyi muteeka lino waliwo tebasabye mbu balikkirize likoleko emyaka 3 baligezese welinaganda badde olabo Ssenyonyi agambye ffe ekisanja ekyaffe ne mandate gye tulina ekoma mwaka gujja kati omwaka ogujja ekisanja ekyaffe nga kiweddeko tumanyi tuoba tetudde abanadda baliteesa mumulireke mulinoonyerezeeko mutereze ebyetaaga otereza emyaka 3 gye mwagala abalibeerawo banakola balisinziira ku mbeera era balibuuza n'abantu otherwise bajja kyangu okumala okuliisa nga olaba bazanyira mu bulina ery'ebisanja leero bajjawo leero bakendeeza naye nga omuntu abafuga yeki omuntu eteeka ebbi okudamejinga abantu ate kyetaaga bbanga ki emyaka 3 ogimanyi ngaekonomi y'abantu ogikutteko wano regioni oba omaze ogisuula so kati nze ndowooza ababaka nabo kibayambiramu eno yesaawa abantu balabe ebbanga ddene palamenti eyo ebigisomozeza bingi obadde obiraba ebyabakommissioners naki naye waliwo ebintu byosobola okubuusa amaaso n'ogamba tukireke kikole ki kigende abantu baffe bano abawansi naddala kati ng'abalimu tebatunulira nnyo ebintu bya palamenti ebyo simanyi mwewa sente meka kubanga timanyi teriyo omuntu wawansi mu matevu na sente palamenti zeefuna naye ebyo baabyesonya babikola ki babivaako naye bino ebibakwatako obutereevu omubaka wa palamenti ategeere wajje yakola ki wajje yava okutuuka awo era ategeere nti omulonzi ye mukama we olina okukimanya mu mbeera yonna abaka bajja kubayita bayinza n'okwaba muba abayita dda kyova olaba okwebuzaabuza kubadde olina ne faces zesirabye ojja biraba era bisuubire naye ndowooza abaka nabo balina kye baagala bakimanyi bulungi 226 asembedde gwe mukisa gwe tulina ng'abalonzi abawansi ku babaka ba palamenti naffe wano tubalindi ate no palamenti neewonye bannanga olwaliro nga unalipo Segirinya mulwadde babadde bajamuwulira challenge eriwo olalipo Segirinya weka wempe naye ali mu Buganda ali mu Buganda kiŋŋamba waliwo ekintu ekisobola okujja nga kikulu naye nga tokitegeera nnyo naye kati omanyi lwaki Geoffrey Lutaaya alabise leero
nti ye kaali nti wekalwa wekyotera ebirala byonna ayinza oba abadde ayinza obireka nebikola ki nebiyita bino ebadde bibeera ku fulo ya palamenti sente z'abakomishona oyinza oziraba nga bekyotera zibadde zibakwatako nga obalabanga ebitabakola ki naye emmwanyi eno gy'omanyi obulungi eyakuweerera ejjanjaba maamawo ebadde kubanga palamenti gyokole yakagendayo gyofula ayinza okugamba nti nali nyingira endongo tata wange yakolanga bwati sente nga tuzijjamu ki mu mwanyi kakati essaawa eno ekyo kibakwatako buki butereevu yes kakati kiregeeza nti Geoffrey Lutaaya 2026 akalulu akamaze nga bwe kiri essaawa eno ate goba omulanga ki g'omuntu wekyotera obeera omulanga ki agolole suuti alinde kulayira actually kati palamenti nalabako nalibona biro oyo ng'akyogera ku mulembe gwa sekandi ensonga bazikwatanga bwe bati tikikola makulu kuddira nsonga ya mmwanyi kugiwansereko owe Kampala agyogereko ekimu ayinza ogyogerako ng'omuntu omugezi birasobola kujjayo kinyusi n'obulumi bw'aba nabwo tosobola bufaanaganya lulume bayiga owewaffe bwekwe toyinza bufaanaganya Geoffrey Lutaaya owe Mawokota abantu bwe bato owekyotera bwekikwatirako ddala kati nakyo kikulu nnyo mu palamenti oluusi lwakuba nti nga bwe nkugambye nti oluusi bajja mukufulo nga oluusi baalidde nga balina bye bavuga ne gwe baagala okugusiza naye kiba nga muzze kukola mateeka kukola mirimu gyammwe nga palamenti buvunaanyizibwa bwa sipiika ono okumanya nti nsonga ki gye twogerako lwaleero actually abantu babiri ebyakoza parliamentary commission eyo byebyo nti palamenti nga tennatuula sipiika leader of opposition ne ba commissioners basooka kutuulamu ne bakola kye tuyita order paper baba bakola order paper leader of opposition ono kati Ssenyonyi aliwo essaawa eno era kati yinza kulanga bwe kyabadde yalina okugamba sipiika nti wetutuuka ku ssaawa eyaffe aba opposition okwogera ewaffe mpeera Lutaaya yes mpeera Lutaaya mpeera lulume abantu abo bekikwatako buki abajja okyogera nga bakitegeera otherwise oli ayinza okubeera wano ebusiro naye bosegona mugezi nnyo ensi yonna ekimanyi naye ng'emmwanyi kubanga ekasenge balima mayirungi wakiikirira abasigadde basuubuzi kati ye mmwanyi mpozi nga yazirabako waabwe mu buto naki naye ayinza oba nga tazikola ki nga tazitegeera bulungi era njagala kwebaza yakoze enteekateeka yonna eggusiza Geoffrey Lutaaya okwogera olwaleero Nantongo n'ayogera Nsubugapo n'ayogera kuba wano mu Wakiso eryo lyessaza litulina erikyalimu ekyalo eri Abusiro House eri paka Masulta side zeeyo kuba kyalima era omukisa yagukoze eki yagufunye ng'ayogerera agambidde ddala nze bwe bati bwe bakoze eki bwe baŋŋambye ate be bazirima kati gwe oyagala ate tubijje waani Museveni amaze mu State House emyaka agenda mu myaka 4 ne bw'aba we yayingira State House yali amanyi ebyemmwanyi tayinza kubanga abimanyi katumanya emyaka 4 abantu bafunamu sente emyezi 4 ne bakyuka kati ate amaze mu State House emyaka 4 tasobola kubanga yatubulira bute mmwanyi buzanditambudde nga waliwo abazibeeramu obutereevu kirege ne Geoffrey Lutaaya oluzungu lunaalujja wanga luyitirivu nnyo kubanga abantu badde bamunya aledda kakati babaddewo okunyama nga Geoffrey Lutaaya abantu bamusubiramu luzungu naye oluzungu agenze n'aluywawo nga luyitirivu anti palamenti eyo erina ebirungo byayo ababaka bano abaluddeyo bajja ne bafuna chance eyogera ne waba byayogera bikulu oba si bikulu n'aba abantu byebaagala oba si byebakola ki si byebaagala kati bano abamu baatusiba busibika kawero ku maaso Geoffrey Lutaaya nga sinafa ku byabuyigirize bwe naye ye ng'omuntu omusajja ali intelligent bino ebitabo nti gundi certificate bwate agirina kubanga obuwuliriza abamu badde okumpi batambudde naye baga mu luzungu alukola ki alumanyi naye palamenti eyo omukisa okugufuna era singa okyegendera abagufuna ebiseera ebisinga be bamu olw'ensonga ez'enjawulo abamu kati nga leader of opposition kiri muteeka alina okwogera buli lwabeera mu palamenti prime minister buli wabeerayo alina okwogera ku saidi ya gavumenti then ne bano abalala kati nga basemuju olw'experience gye baludde awo bamanyi bukodyo kibuuza nnyo okola ki ofuna omukisa kati okuba nti ayogera nnyo tekiva ku kuba nti tamanyi yakwogera oba tamanyi luzungu ng'abantu bwe bakola ki bwe balowooza naye ekitegeeza omubaka wange Rosias Mukasa owa Lubaga South amibwa omukisa ogwogera ndowoozamu nti omubaka wange Rosias Mukasa luzungu yeta munno oba Rosias sijja mwogereranga muntu ngenda kuwa kifaananyi kyawamu gye natandikidde eri nti leader of opposition ye aba amanyi ababaka be nti kale Rosias oluzungu omanyi lutono naye ensonga ekwata mu ndeeba ku basuubuzi
Oshegera. Eyo mundeba yazogerera yo ne kugundi. Ne wobirwa parliament. Ne ku floor wali. Chengamba lero tugeze twesanze tuli mu parliament. Ensonga y'abasuubu baba makanika bo mundeba abasipeya tugeze ensonga yakutte kubo. Kati ne wobo yagala nnyo ko lobo lino muwo muki. Omukisa kuba yagutegeera yabitegeera toyinza kunoonya wekasambya ajja ayogera ebyawa ebyomundeba nti wabaawo enkwatagana nga opposition bagikutte bulungi newe beera side ya government wabanga chief whip owa side eno oba owa government yabeera ki akulya kokase yaabwe ya NRA bwabanga ebintu abikutte bulungi eyo yenkola entuufu ku floor ya parliament nti ekintu kiri mu constituency ye tolina bwokimubuusa lwakuba nti enkola yaffe ya parliament oluusi tebatambuza bintu byabe birikola ki okutambula kati Alozias Mukasa kubanga ababaka tubalabyeko bangi nga batagala ku floor ya parliament oluusi oluzungu owuli alubulamu naye at least point yo nekola ki negguka kati Alozias ayinza okuba ng'omuntu nga teyeefaako oba oli awo ng'omupya kubanga y'omu ne GEOFREY Honorable Namuga si mupya nga ku floor ya parliament abulako abantu kati Honorable Namuga be abantu bogamba muri community yonna obeeramu abantu abo ab'enjawulo kati Namuga ali kusanja kisooka naye omulaba nga ye wanjawulo kakati ne bakama abe kuba ne leader of opposition mupya ne kyangu okumanya nti mu bantu baana bange bano bennazaala ono mwana wanjawulo era naawe n'oyongera omukola ki omuteekateeka ekyokubiri Honorable Namuga yali mukozi wa gavumenti sisimu agimanyi amanyi bwetambula byawukanamu omuntu nga GEOFREY Lutaaya ayinza oba mugezi yava mu ndongo byawukanamu ne bino kati ayinza okuba kati mu kaseera kana actually ng'ayongedde obitegeera naye abitegedde leeti kyekimu ku nsonga lwaki nze ng'omuntu nzikiriza nti omubaka alina yandiwereddwa ekisanja kimu yandiwereddwayo omukisa kubanga era bw'okeera enkya n'owo omupya agenda kujja naye amala ebbanga ono lyamaze ng'akola ki ng'ayiga naye kati Namuga n'ababaka bano ab'NRM abamu baba bayitaayitako mu bifo ebirala then n'ekirala ky'osobola osanga ababaka waaba yabeerako chairman kansala najja ng'abeera mu bifo ebyo agenda ku floor ya parliament oluusi ebimu abamanyi ebikola ki bitambula kakati ne parliament okusinza ku bakama baabwe oba speaker oba leader of opposition tasobola kuddira muntu gwagamba kubanga obudde bwa parliament buliwo butono oba okuteesa butono wali okufuula toyinza kubuwa muntu agenda agezese olina mumala kukakasa nti akoze eki akakase ne bakakatirawa mu nkiiko zino ezabulijjo ebbali mukokasi ezeeyo kubanga mugenda mukokasi abaka ben UP okay no opposition okutwaliza awamu baba bagenze mukokasi ng'eyo opposition enteesa gye bateeseeyo leader of opposition kwasobola osinzira n'agamba nti ono kamusabire omutusalira akole ki kati oyinza okwekangira mu lukiiko babadde beegezaamu tugenda kwogera kikubye emmwanyi nga babayise mukokasi Lutaaya yakikubye ebyo byonna basooka kuba meeting nga tebanagenda mu house yenkola entuufu era nkakasa bwe bakola ne bagamba gundi gojja okwogera ojja kuyita wano tujja kukola bwetyo sayi tubafunze kankati era bimu ku bisoomozeza bannayuganda nti eno embeera ebadde etambula mu parliament ebaddeyo okwesika ebitogi kati commissioner wa parliament essaawa eno tali mu bitabo birungi ne leader of opposition naye nga amazima gandibadde Honorable Mpuuga kyembadde n'okubuuza nti Mpuuga nga zitalabiddwako kakati ojja kwekanga kubanga ndabye abaka bonna babadde bulungi ne Honorable Ssenyonyi olunaku olwaleero nejjo kati ate engeri gye batakwatagana bulungi kuba Mpuuga mumanyi mulungi ebyo ebintu asobola obikwata bulungi naye tukyogeddeko ne tugamba nti nabatakwatagana because obadde ekyokulabirako ekya Honorable ono omukyalo w'Emitiana baagala nga wagira Ssenyonyi naye nga tusimanyi nti tukimanyi ffenna tebali bulungi mu pate ate kati kyembadde nkugamba nti ebyo byakisajja kikulu era byakikulembeze okujjukira nga mukola emirimu nti abantu abaatulonda byaffe tebibakwatako bo baagala service nti essaawa eno webeetuuse ey'emmwanyi ebyaffe tubisibe kuki kumugwa mugende commissioner aleete amagezi ge leader of opposition aleete Honorable Nambesha aleete nga chief whip bwe batuuka mu committee nga bakyali mu kokasene ezaabwe basemujuwe bali basiniya baleete ba Honorable Segona amateeka bagamanyi balungamye mugenda okugenda wali mubeera batono naye nga mulina cream Mpuuga bwagana okwegatta ku Ssenyonyi ogusambira awamu ku nsonga eno bakwatako bonna mu Buganda olowooza tekireeta abantu okulowooza nti nno ddala bukakafu agusambira saidi eri kubanga bwe biri byogerwa nti Mpuuga oyo amanyi okugusambira saidi zeeri asambira eri neeno asambisa abiri boogera ye saagala kimenyawo naye saagala kulowooza bwentyo kubanga ne Ssenyonyi naye alina yagaana okwegatta ku Mpuuga Mpuuga alina amateeka gabadde ayagala okuleeta nga mukuwulira galinga amalungi reforms zayagala okuleeta mu byokulonda naye Ssenyonyi yagaana omukola ki kumwegatta mudde mabega
njagala kigatta wamu bonna ababiri si ababiri actually n'ababaka bonna bajjukire nti abo baliwo ku lw'abantu bwe baba bali ku nsonga y'abantu ebibiina by'obufuzi enjawukana z'obuntu basooke bazizza ebbali basooke baguuse eky'abantu kubanga at the end of the day baba bakolagana bate bakolagana ate omusaala bagutwala ate bano abantu bebakola ki bebasasula kati mwerumaaluma emmwanyi zo ne zigenda ate ng'abantu enkya yegenda okuba omusaala ogubasasula muba mukoze bubi so nagwo ngubakubiranga mulanga si nabo bokka abakulembeze bonna abaakalulu buli bwe bali actually n'abakozi ba gavumenti balina okukola nga bye bakola waliwo kubanga mu ofiisi ez'enjawulo abantu batabuka naki ebyo naye mubikola kyangu nnyo okusooka okujjukira abantu ne mumanya nti abantu abo abasiiba mu nnimiro ababoodaboda abo be banywa amafuta ne tujjako omusolo n'ebiringa ebyo we mujjukira ebyo ne mumanya nti abo ye batusasula be batuvugisa emmotoka ennene emirimu gijja kuba gijja kutambula naye mwe musooka okwerowoozaako gundi yankola bwati gundi yankola bwati ngate mwaka sente mukasikayo mugwanika ligwanga kikola kikyamu kale toyanzeege parliament bwekyo olunaku olwaleero kansala Godfrey bwagezako okutuyisizaamu ngeri parliament gyebadde n'okwongera okumanya ebyo tubadde tutamanyi naddala mu parliament side awo so naye ng'embeera yo ebadde enkambwe ennyo embeera ebadde ya bbugumu nnyo katusabe kitambule bulungi naye nga byonna nenaze enjogera egamba nti nkolera bantu kubanga abantu be batuwagira mu buli nsonga yonna so tunakolera abantu kyekisinga obukulu ennyo ku side eyo sebo nsanyuse okubako nawe kwembozi muyugi wenda okusookedde ddala so tweyanza nnyo tweyanzeege atujja kuba tuddamu okubako n'ensonga wanabawo ensonga endala yonna atujja kuba tuddamu okukwatagana twogere tubeere nga tukwasiganya ensonga zonna side eyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane